nkwamiriza mukwano gwange atulaba andaba yonna gyosinzidde okubanga otugoberera munnayuganda ali wano n'abali emitala w'amayanja kkiriza otwegatteko mu kusaasaanya vidiyo eno etambule paka ku muntu asembayo ng'ekiruubirirwa kyakulabika nga tubaako kye tugabana naddala ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyaffe. Nze Hajji Kazibwe Bashir Mbazira, pulezidenti w'ekibiina ekigatta ab'amawulire mu ggwanga. Ekyo kiyinza okuba nga tekimala, naye munnamawulire akola okunoonyereza naddala ku nsonga ezikwata ku bantu baffe, omuntu waffe owa bulijjo naddala anyigirizibwa. Nteeka nnyo essira ebirowoozo, obwongo n'obudde ku nsonga ze bayita human interest stories ezikwatira ddala ku muntu wa bulijjo. Uganda nga tuli mu kaseera kano akoolekedde okulonda kwa 2021, waliwo ebintu bingi bye tugwana okulabika nti notwejjukizaako. Buli myaka 5 tugenda ne tulonda okukyusa obukulembeze nga ssemateeka bw'atugamba. Eyo nno y'enkola engunjufu. Naye waliwo abataakola nkola ngunjufu ya kalulu ne bakwata emmundu ne bagenda mu nsiko. Bano ku bo gwe tukyajjukira yo n'atukulembera Mwami Museveni. Mu mwaka gwa 1998 yeesitaba mu kalulu, teyalina bwakubiri, y'omu ku baakolera ddala obubi naye n'atakkiriziganya n'ebyo byali bivudde mu kulonda n'agenda mu nsiko. Abantu bangi ne bafa, abantu bafe ab'eruweru n'ebitundu ebirala tebalyerabira ebyabatuusibwako mu lutalo olw'ekiyeekera Mwami Museveni lweyagula ku bannayuganda. Omukulu oyo agenda okukola ekyo waliwo yajja ye teyagenda mu nsiko, yawamba Buwambi Buyinza Idi Amin Dada mu 1971 n'awamba gavumenti ya Apollo Milton Obote. Amini Mwami Museveni lwamwogerako amwogerako nga Swahili omukulembeze omubi n'ebirala. Naye bw'alaba njagala twejjukize bwe tuba nga tubadde twerabira, njagala tuyige bwe tuba nga tubadde tetumanyi ensonga Amini ze yeesigamako okuwamba obuyinza. Ng'olwaliro nkubuulira omuntu yenna alina ebirowoozo ng'eby'Amini, alina ebirowoozo ng'eby'Amini singa abaddewo olwaliro ebigenda maaso mu ggwanga, it is right for doing something like Amini did. Ng'Amini bwe yawamba obuyinza ensonga ze yawa mu 71 ng'ajjako Obote. Olwaliro mwana wattu mu ngeri engenderere, mu ngeri eri orchestrated, mu ngeri enteeketeeke obulungi, ensonga weeziri ezaawaliriza Amini okujjako Obote. Era Amini singa waali olwaleero oba omuntu alina ebirowoozo ng'ebibye, Mwami Museveni tasobola kusula mu buyinza. Batugamba abayivu nti history repeats itself, naye ebyo yabeera akirabye bubi. Ate abalala ne bagamba nedda, it is only the fools that repeat history. Nti babeera abo ababuyabuya abaddamu ebyafaayo naddala ebibi. Uganda olwaleero tuli myaka 50 n'okusoba, waliwo ababuyabuya abataafuna kyakuyiga mu byafaayo ebyaliwo, abaddamu ensobi ezimu ezaakolebwa ezazzisaako ne gavumenti. Amini yatuwa ensonga 18 okuwamba Obote. Ngenda kumenya ezimu ku nsonga ze yeesigamako okujjawo gavumenti ya Apollo Milton Obote, ng'olwaleero gwe munnayuganda ali wano oba oli mitala w'amayanja. These reasons are evident. Tutambula nazo, we are seated watching, ensonga zikula zigaziwa n'okusinga bwe gwali mu myaka gy'ensanvu. One of those reasons, Amini ze yakulembeza, detention without trial. Baakwatanga abantu ne babasiba ewatali kubawozesa. Ku mulembe gwa Mwami Museveni atugamba nti mulungi nnyo era yajja kulibaleetinga emyaka 5 n'agimala ng'ali mu nsiko. Bantu bangi bali mu makomera, bantu bangi bakwatiddwa ewatali musango, bantu bangi battiddwa, bantu bangi bawaliriziddwa ewatali nsonga yonna olw'ebigendererwa by'abali n'abali mu buyinza. Saagala kugenda nnyo wala tujjukira abantu abaakwatibwa. Waliwo abasiraamu basenfuka baakwatibwa ne bamala emyaka 2 ne babasibira e Nalufenya, ne babatwala e Luzira, ne babateeka mu safe houses, ne babakwata ne babookya paasi ne bajja mu kkooti ng'ebifuba bireenya nga batonnya bwe bati ng'ensi yonna eraba. Omulamuzi n'anoonyereza n'azula nti basenfuka ne bannaabwe abalala. Gavumenti ya Mwami Museveni yabakwatira bwereere. Gavumenti ya Mwami Museveni n'ebatulugunya ng'abalinga abatali bantu ku mulembe guno bwe tugamba twakola ssemateeka wa 95. Ne babagamba mugende temulina musango mubaliyirire. Gavumenti koti ne gavumenti ebaliyirire. Nakati senfuka ne banne abaakwatibwa watali nsonga bali mu kubonaabona. Gavumenti tewangayo yadde olwatanula ssente okuliyirira abantu abo. Njagala kungamba nti gavumenti eno erina enjawulo ne ku y'Obote Amini gye yawamba. Amini yatuwa ensonga ey'okubiri n'endala ezaabo bye yatuwa state of emergency, embeera y'akazigizigi yateekebwawo. Erimu ku nsonga Idi Amin Dada ze yatuwa denial of freedom of speech, abantu nga tebalina ddembe kweyogerera. Saagala olabe radio stations nnyingi ne TV nnyingi n'empapula z'amawulire eziriwo ogambe nti abantu boogera ki nga bye boogera babeera bamaze kubanyigiriza.
boogera ki ng'olwalira abantu bamanyidde ddala obulungi tebakyasobola kwetaaya na kutambula na kugenda. Kyagulanyi yabadde ku CBS ku lunaku olw'omukaaga yayogedde nga munnayuganda bw'ateekeddwa okwogera, eddembe lye n'alikozesa, ebyaddiridde mwabiwulidde minisita n'abakooba, nga Kyagulanyi ayogedde ku lwamukaaga. Ku Sande ekitali kya bulijjo minisita wa Museveni n'abakooba n'atuuza olukikola bamawulire ku Sande n'atandika okwogera, era mmwe abakyaza abantu ab'amawulire ekinaabatuukako mujja kukiraba. Nnyabo n'abakooba oyinza olwaliro okulabika nti nno munnange ow'embejja mwami Museveni si gwasoose mu ntebe eyo. Naye bonna abakooba oyinza okulooza nti gavumenti eri ku ntikko y'okukulembeza ensonga zonna. Abantu babaddewo nga b'amaanyi ng'ensi batya bakkakkanye kubanga babeera bavuddeko ekyo ekibasuubirwamu. Naawe eddembe ly'abantu okubajjibwa okulabika nti boogera nga bwe baagala okwogera yali ensonga Amin gye yeesigamako okukyusa obukulembeze. Olwaleero we are living with this. Tugenda mu kalulu ka 2021. Minisita mwami Museveni najja n'atugamba emikutu gy'amawulire mwegendereze bye mukola, mukyaza bannabyafuzi munaagenda ku rediyo mwogera ku ki? Mutugamba scientific election, mugambye abantu okuba campaign, mutugamba covid, ate omuntu avuddeyo agenze ku rediyo nga talinawa na kutandika kunoonya akalulu ate mutandise okukubagana amameeme. Are you building a nation? Muzimba ggwanga mulina enjawulo n'abantu Amin be yajjako. Musobola okuyimirira mu stress ne mwewana ne mugamba mwakola bulungi, mwerabiza bannayuganda okusomozebwa okw'enjawulo okwaliwo. Ettemu erisusse. Munnayuganda bw'oba tonnaba kubeera na muntu ogwe batta, ku kyalo gy'obeera nga towulira n'oyita omuntu bamusse watali ensonga, yisa engalo mu maaso webaze Katonda naye mmanyi toliiyo, because buli lunaku obiraba ku mawulire, buli lunaku obiwulira nga babyogera abantu abattiddwa ewatali nsonga. Covid yajja ennaku z'omwezi 2 ne tugenda mu karantiini ne batugamba bannaye mubeere ewaka. Bannayuganda abafudde embeera endala bayitirivu okusinga teri n'omu yafudde Covid. Ebitongole ebyokwerinda bikwata abantu bakuba amasasi, abantu bafa. Twalaba abantu abatiwa ekaseese, omuntu yatta abantu ekaseese mumanyi ekyamutuukako. Olwaleero wano tulina omwana abadde asoma amateeka ku Makerere University bamukubye n'afa mu ngeri etategeerekeka. Eri ekaseese omunnaddiini yali agenda ku makya alina mukyala we avuga kapikipiki ne bamukuba amasasi ng'ensi yonna eraba. Omukyala ali wali eri Jjinja bamuyita Namulondo bamukuba amasasi ng'alikka boodabooda atambula agenda mukazi wattu agenda mu katale. Ettemu eritaliiko kunnyonnyola. Bameka abattiddwa bwe tujjukira abattiddwa obudde ne butambula ne bugenda mu maaso nga bubadde business as usual under the watch of the liberators nga baanunula eggwanga balaba. Is this the nation we are building? Kuno kwe kununula bakulu kwe mwagamba okwatwaza ebintu by'abantu nga nakati abamu bakyabanja, buno bwe buwanga bw'abafu bwe mwabuuka nga mujja okununula eggwanga bino bye mwakola. Bannayuganda musaana ne muzuukuka. Kano ke kaseera bomba nga mubadde temumanyi kano ke kaseera mutegere ebyafaayo by'eggwanga lyammwe, mutegere ensi bw'eteekeddwa okulabika nti neetambula. Olunaku olwaleero enkola engenderere abantu batula mu meeting nga bwe mutuula mu meeting nga mutudde ku lukiiko lw'ekikamu era byemuteesa, nga bwe mutuula mu meeting nga mutudde ku mukolo gw'embaga muli mu wedding meeting mugumwe ne mugamba ani agenda okuleeta soda, ani anaatimbwa, anaasiba omugole, muteekateeka. Nabo batula ne bagamba bannayuganda tubaavuwazza tutya. Njagala osome ekitabo bakiyita Dictator's Handbook. Dictator's Handbook, dictator yenayina gy'abeera nayo. Genda osome ekitabo ekyo ojja kulaba kye nkugamba. Obwavu bwe tulimu Uganda ensi engagga, gavumenti n'efulumya budget nga batugamba tuyimiriddewo ku byabulimi ne bateekamu akapapajjo ka ssente ku byobulimi. Uganda bateekeddwa okulabika nti ffe food basket ya region eno n'ensi yonna olwaliro nga ffe tweri enkuta, omuntu n'atuuka ng'anoonya kyakulya. Gavumenti ya Uganda Covid ekwanise. Twawuliranga National Planning Authority, Minister of Finance and National Planning, Ministry y'ensi y'okuteekerateekera eggwanga. Kuteekerateekera ggwanga ki nga n'abantu b'oteekerateekera tobamanyi? Njagala olwaliro oveeyo omukulu mu gavumenti otugambe tulina abavuzi ba boodabooda bwe bati, tulina abatembeeyi bwe bati, tulina abantu bwe bati mu biti clusters ez'enjawulo. Obwavu obuteeketeeke kubanga abantu abamu abatono baagala okulya ku lw'abangi abanaku abakuseera. Nga mukikola mu okwavuwaza bannayuganda nti omwavu yafugika, akalulu kajja kutuuka omugulire sabbuuni, omugulire ekitole kya sabbuuni, omuwe obutto omuwa akasukaali n'50 agenda okulonda okola kati eggwanga emyaka 5. Ng'okigenderedde well orchestrated plan okwavuwaza, okunafuya, okufuula abantu abakuseere mu nsi yaabwe. Naawe bino bwe tubyogera tetulina bukyayi bwonna eri omuntu.
tulina obukyayi bwonna oba buli langi eby'ebintu bye bakola abantu abo anti n'okujjukiza abantu baffe nti Uganda bano abatugamba nti baginunula abantu baffe nti Uganda abatugamba nti balungi n'okusinga abayita mwana tubakendeevu mu bikolwa byabwe n'okusinga abo bwe bayambalira engatto z'obukulembeze nga baziddamu emiwendo gy'ebintu ne girinnya waggulu ne tubeera nga buli kimu tukijja wabweru sente ne zigenda byonna byonna Amini yabyogerako ze ensonga Amini ze yawa ensonga y'emisolo Idi Amin Dada yagifuula namba 9 unjustified taxes omuntu nga tasobola kusasula musolo omuntu okutaddeko omusolo omuyitirivu okugoba mu bizinesi gavumenti muswadde shame upon you guys mu kaseera kano when everybody yeekwese wansi wa kitanda olwa lockdown abantu babagobye mu bizimbe tebalina ssente zebasobola kusasuza balandlord mayumba abantu babagobye mu mayumba ne gyebakolera tebakyalinayo obulamu bw'abantu bwonoonese because of the poor planning n'ekizibu ekyaze ekya covid gavumenti bw'oba muntu toli muntu oli kintuntu n'okeera ku makya n'okuba tuleese emisolo emipya tuleese emisolo emipya ku bizimbe ntisimanya buli akolera mu kizimbe nga kirina obugazi bwa square feet bweziti ogenda sasula sente bweziti buli akolera mu luumu bamukoleramu abantu 3 twongeza omusolo ku misolo endulundu n'endulundu pay as you earn VAT simanya byonna pay as you breathe pay as you look pay as you walk pay as you die n'omuntu okufa mugenda kutandika omusasuza omusolo kikyenyiza okugamba ku kino kyemukoze muleeta emisolo egitali justified makiyo nga mumu abanene tebagenda kusasula misolo gye omuntu wa bulijjo omuwejjere yasasula emisolo gye ku bodaboda abaana ba bodaboda tebakyakola abantu abakola mu bulamu bwabwe bwabeerangawo abantu tebakyakola mu kaseera kano mugadde muleesa emisolo emirala bwe mubanga temwateekateeka kwavuwaza bannayuganda mwateekateeka kubakola ki so bino bwe tubibagamba nze ng'owamawulire mbajjukiza ku byafaayo ebize bibaawo bannayuganda Amini byonna byonna yabisamalayize n'agamba ezo ensonga n'endala kubeerawo ensonga 18 zirina wano olwakadde tujja kuba nga tunulako ku nsonga endala n'agamba ezo n'ensonga endala bwe nzirabyemu kijustifyinga okukola military coup kubanga bwe tutakikola bwe tutawamba buyinza gavumenti y'obote egenda kuleetawo okuyiwa omusaayi munnayuganda wuliriza bulungi ensonga ezo tambuza akatambi kano ddamu ozeekenneenye ku nkomerero mponzi kankugamba ezo zonna ensonga z'owulidde ntono nnyo ku nnyingi eziriwo ezisinga naawe ozimanyi byonna byonna emisamale bw'owunzika kijustifyinga munnayuganda okusituka okubaako ky'okola kikumala bumazi munnayuganda okuzuuka n'ogamba tunyagiddwa tunyigiriziddwa tulyazamanyiziddwa enough is enough anawo amawanga bwe gatyo baaganyagulula ne bagenda Robert Mugabe yazimba eggwanga ng'alyezimbirako bannansi b'eggwanga eryazimbabwe ne bafuuka ekisekererwa olinga abasanga ababuuza eba abazimbabwe muli bantu bakikati omusajja n'abafuuka gyonna gyonna emyaka omusajja eggwanga n'alinyagulula n'abaleka nga muli bannaku muli bankuseere kati munnayuganda tosekerera muzimbabwe munnayuganda gwe kyakusekererwa ekiddako kubanga waliwo ebyawandiikwa bigamba birina amaaso naye tebiraba birina amatu tebiwulira kansubire nti baali tebagamba bannayuganda mulina amaaso muteekeddwa okulaba mulina amatu muteekeddwa okuwulira amaanyi obuyinza biri mu mikono gyammwe tobawo omuntu yenna yenaakola kulowoozesa ekirala gwe wennyini nnyini gw'olina amaanyi gw'alina obuyinza kubanga tubadde tutudde munnange obeera ku lediyo obeera ku tv bakulaba na biki na biki that comfort zone kati ebyo byaweddewo sawa yakufungiza sawa yakwekwatiramu bwe tubeera ku lediyo ne tubeera ku tv ne tubagamba kirabika maybe balowooza ebyabulijjo bajja kwogera munnayuganda tetwagala eno ebeere story nga stories eza bulijjo olwojja n'owuliriza n'ogamba naye omusajja yagedde what are you going to do you have it mbagaliza okubeera obulungi mu katambi akaddako ngenda baleeta kyetuyita dictators handbook kulaga ennakimalira waakuno bwe yasoma n'amalayo era nga ku kitabo ekyo kwatambuleza eggwanga nkwagaliza okubeera obulungi basi zo